Fenna abati abatya naye si fenna abamu tubatuli bagumu kuba tumanya amazima kwe tutambulira. So tewali kutya kwe tubadde nze nganze nzikiriza muntu yankubira essimu ne agamba tukole kino because kyali kiyamba fenna si ye nga ye omuntu eyema singa yali akyeyagaliza ye nga ye teyandi twise to be part of it. So sorry for those abatali at first, but the fact that he did it. Okay, looking on to Niasagero over the weekend when I put it, how did you handle because I'm to social media Lamanga big guy? Empisa zones zibuza kumana ddala mu bantu abakulu naye olumu oleka Katonda n'akola omulimu gwe yayogera n'emitima gy'abantu kuba omuntu asobola osalawo okuba anything osobola osalawo okuba omuntu omulungi osobola osalawo okuba omuntu omubi. So nsaba Katonda atukuuma bumu era atulongoose akozese kana akakisa at least atulongoose atulage ku bwetuufu okuba mu tutambulira nga kino era ng'abakola omulimu gwe gumu. Okay, so many things happened whereby abamu Uncle Big yesterday I've done agamati yayagala kubibwa kulunaku olwo ebyo byose bituufu kuba naliwo kyendabye abayimbi when they face the camera olumu babaagala kwogera biki ababalaba kyebaagala wulira naye ne twerabira nti amazima gasigala mazima kyova olaba tubadde nnyo mu bintu sagaazi ezitiisa but mbadde nsabye buli muyimbi bambi faayo nnyo ku ki ky'ogamba abantu nga tekinnakuddira towaayiriza tolimba n'abantu b'ogamba ky'oyagala gamba kuba bw'ojja mu maaso ga faani ogaba bankubye alifa n'anoonyereza nti tewakubiddwa obanga amusiriwaza ogenda olaba nga abantu tebakyakuliko n'otandika ate bantu nga tebansuula ate tebakuba music. You know, we need to really respect what we say because it affects a lot, even as society at large, of what disorganizing or passing over misinformation. Yeah. So si kirungi kuba naye sandiroozeza nti yandiyagadde okuwayirizibwa. Nsaba abantu abo nga tonnakola kintu lowoozaamu nga bakikoze wandiwulidde otya. Okay, ngatuvuddeko Federation kati back to music. Tulaba of nyimbo fulumya, what are you up to? I'm up to a very good project, of course, back again with Dad Andrey. Thank you for having me. Nja to let you know ngane video tena fuluma and audio. Yeah, it's good music. Olugambo. Katika Andubawe kasi Lugambo. It's a good video, it's a good project. It was written and produced by him, and the video is done by Ken Hart. It's a beautiful project. Ngatonna vaawo wano nja kulagako abawagizi bagambe nti kisufu because twatuuka ne respecting eddoboozi ly'abawagizi baffe nti mwasiima kye twali tubakolera so si kye twali twekolera. Tulaba omwogerako ne smile. Owaayo badde ki nsanyukidde kayimba gweza obutaga. Oba ndeka tonzija byange. Well, abantu abaali beeyagadde kola tebayinza kuba nga abateemanyi. Tukiwa obudde tuli mu kiwa obudde tetunaba kuddingana oba kyoyagala okuwulira. We want to give our fans the best. That's what I can promise. For our fans we will do anything. Kati twisemo akubira kasimu nagamneza koleka project kama kato olugambo genda dwenoonyereza naye nze kakugambe nti oluyimba ddo lulungi okusalawo kwe yasazeewo kulungi because si byangu nga bwe mulowooza abantu okuba nti mwina this differences ezaaliwo then ne musalawo ate okukwatagana neero okukolera abantu ng'abawagizi bammwe ekintu nga kye twakoze. Abantu abalina bad energy bagenda kuvayo nga bangi nnyo batandika okubakuba emisumaali ekyo totidde kuba baakikola byaggwa temulina kyemuzaako mulimba mugenda kuzzaako mugenda wagira ndongo buwagizi ebirala mu byesonyiwa mukwate remote tewali wandwe tebalina kye bagamba olwandika tekyusako nedda ngamba ku relationship bwedde obikyusa ngamba ku kyokuba wa music ebyokwogera mubyogedde bitimumwe we mukyagala naye nga nsaba temuva ku music bye tumuleeta mungi because tonsudia andelea kati bwe tuleeta terumanyi olwo
mugo gwa sinema mugo gwa sinema era njagala mumwebaze bambi olw'okuwandiika no producing eno project. Mugambo ki bw'omuwa Andrey olw'okubeererawo bw'ati nabona kemba akapya akasinga kati? Kumwebaza of course kubeera nti afaayo nnyo ku kikyakola n'atuwa music omulungi aliko. Kumwebaza okuba ekyokulabirako ekirungi eri music fraternity. Era nakumwebaza nakuba mutima mulungi. It takes a choice to be good to someone, so thank you so much. Inshallah tujja kukabawa. Tolozoola gudde tujja kukabawa. Ebigambo nno bitonze. Temujja nnyo. That's the saying, Jen, put it up. I hope I'm not sounding rude, but thank you so much for supporting us. Thank you for supporting our music. I appreciate you so much. Go subscribe to my YouTube channel, Oluyimba Luja, anytime and be the first to watch it. Okay. Anga tubudeko wa Andrey, today back to the federation. Twadabanga mulina ebifaananyi ebimanga mulina eshiba yet people bantu balowooza temulidda mubeera ba mikwano. Y'ensonga lwaki mpagira federation okubeerawo etugasa. Kati waliwo okwegatta kwe muwulira bino ebya social media yaffe ebyaffe bya ddala. Kuba twaliko ab'emikwano ewadde time ennene okumanya differences zaffe, so tugenza okikola nga kya ddala. I want to respect her for coming in and taking that big step. Nti yayingira room najja na handshaking, just a sign to show, you know, whatever happened, it happened, tweyongereyo. To me, it even brought me more love to love what I'm doing and what I'm even including myself into, because it's not only for my own interest, but for my music interest, but for only my personal interest, because I had lost a friend. There's a lot we share together now. Byanyamba ng'omukazi. Byembadde missing out all that long, byembadde sirina, truth to be told. Because a friend once lost can never be replaced. So, yeah, you have to be loyal, you have to be true. Okay. Friends are hard. Alinga musajja. Omukwano waddala muzibu wafuna. Naddala omukwano omuwala, because mubamanyi bazze bangi ne pretending that pretense naye nga, you know, personally siri nnyo omukwano gw'abawala, but I have this belief nti relationships z'aba always singa ziba fake. But I want to say salute to her, to us, to our true friendship, and to her eyasalawo okukola okusalawo kwali kwa nnema. Kutunulira friendship wena abantu ambagamba tino abantu balina omukwano nga gwa just gwa Facebook, Snapchat, Instagram nenga ebyaddala ng'omuntu asobola okupostinga nenga kulota kwagala. Nkimanyi naye byonna mbimanyi. That's why nze we yasalawo kunshakinga naye ngenda ku social media ne mu following nga tanaba na kukinotisinga. It was rich, ava ku mutima. Saagala nimbe I'm convincing nti oba following. No, that's fake. Nachi recognizing and creating our ambience eyenkolagana empya nga ye we are walking into the room with her status, you know. I mean, respect to her. So you're excited about the friendship coming back? I'm glad it happened because kiyamba nze ng'omuntu. Nze so okubeera ne I don't want to please my fans that njagala batuwagire nga tuli babiri. Ng'omuntu anyamba muyigeko bingi. Yeah. Okay, your last message to the fans basuubira ki tugenda Namboole lugogo sheririndawo. Wonna mukama watuteeka naye ntunuulidde Namboole eyo tejja kuba mbi. Njagala kubeebaza abanaye abawagizi bange mwebale kunjagala. Buli mukyala ali eyo naawe obeera wano ng'okola weebale kwagala ky'okola. Saba tube nga tutunuulira ensonga ey'okuba nti tukwatagana ng'abakyala kuba waliwo amaanyi nga tuli ffenna. Nkubuulira twewabula mu bino nabiri. Saagala kuddamu kuwulira nti abakazi bufumbo bwalema. Twewabule ku kino and there so that we can make this world a better place, because the world is better when women are together. Okay, thank you. You're welcome.